Power, power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Mr. President, our Deputy Presidents, SG, colleague members of Parliament, mayors, councillors, our NEC members, of course, foot soldiers. Bane mwina abaze tusanyise nnyo nnyo okubalaba ku lunaku olwaleero nga twebaza Katonda ku lw'olutabaalo lwe yatuyisaamu nga tuli e Kawempe North. Tutera okuyimba oluyimba olwo nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Waliwo engule ennene gye tulindiridde okwambala ate nga tujja gyambala. Nino wabeerawo n'engule entonotono ze tulina okulonda nga tusonga nga tulumba engule ennene. So engule entonotono ze zino nga engule eya Kawempe North era nga tugyebaliza Katonda. Zonna baba baagala bazitusuuze balage nti kiri tekisoboka naye twebaza Katonda. Bannaye bannamawulire abaakubiddwa n'abakulembeze ne bannansi abaakubiddwa katusuubire yadumira embooko ezaabakuba mu mumanyi. Muhoozi mutabani wa Museveni azaabyogerako abantu abamu agenda nayogera ebintu ne balowooza nti ali mu kusaaga oba kale ng'atamidde ekiseera ekisinga era aba avuddeko nga byayogera tebitegeerekeka naye mu butamiivu bw'obwo nga byayogera ate abituukiriza. Muhoozi ono azaawandiika tujja bakuba tujja batemako emitwe bwebannamawulire tujja basambasamba male mbatwale Kyankwanzi tubasomese. Azaabyogerako ebintu bino yamaze n'abituukiriza kubanga ye enkola ye. Bwe balaba nga abantu tebabaliiko bagamba kaakati abantu bano tunaabakakatitya okutwagala ku mpaka. Ekimu ku ebyo bitwewuunya Electoral Commission yevunaanyizibwa ku process eno gye twabaddemu akalulu kano nga balina okubeera ku ntikko ne kaakano tebannavaayo kuvumirira bikyamu byagenze mu maaso. Bannamawulire abaakubiddwa kandidate abantu abalala abakulembeze ba agenti naki Electoral Commission yali badde yavaayo nadda ne bambi bali awo nabo batiitiizi babafunza ne babasalako kubanga baali badde ne bagamba nti kale ffe twagezaako naye bano bamukwata mundu. Naye ne Electoral Commission nayo mu buswavu bw'ekitalo tennavaayo ne kaakano nga litutibanja accountability. Twawulira katono yani omusajja ono lumu yafuna empi ezaali ez'ono. Manyire ebintu ebyokufaanagana birungi naye ate bizibuzibu. Kati kakasa oluusi agenda ebiralya mu mmere restaurant nomugamba awulidde yabwerere tufaayo gewaiso tukwagala naye ate n'emisuba nagyo gijja nga bayinza okuyisaamu empi nga balooza bakuba kano kawaiso yekalyo sanyise nnyo okulabase. Kati ayagala okubaawula obulungi oli ayambadde suuti omuntu ayambadde suuti naye kyamuyinza obbasanga byakyuse. Mwalabye abakulu mu gavumenti abamu ofcourse abagezaako okwerungiya nti bo nedda bavumirira ebintu bino anti abakola ebintu bino tebawagira gavumenti. Microphone oba tugiterezeemu nemuka echo nti waliwo abakulu wa my check testing want to bukendeze volume. My testing want to check. Abakulu abamu mu gavumenti kaakati sebo ojjawo Dr. Kigunda ate n'oleeta byabaka mulowooza oba okoze nnyo. My check testing 1 2 kiri okay? Bwe DJ ebigambo bino tujja byogera ne bwe batoyagala dijaliwa. So mbadde ngamba nti waliwo abakulu mu gavumenti abamu mwabawulidde nga bo beerungiya era nga bagezaako okuvumirira nti abakoze ebyo bakyamu nti era abakola ebyo baagala kufaananya bubi gavumenti era gavumenti tebajagala. Bulijjo tubuuza kale oba namwe mubivumirira mwakakwatayo bameka?
abakuba bannamawulire abakuba kandidate waffe n'abantu abalala mwakuteyo bameka kuba mugamba mwabamu nti ebyo tetubiwagira era abakola ebyo abamu obuswavu ne bagamba n'okugamba nti abo bakolera opposition baliwa be mwakutte bwe muba mugamba nti abo bakolera ffe tufune sympathy abamu bawulira nti munaye twabadde mu documentary mwakakwata bameka twagala bwenkanya ku nsonga zino era nga tuwagala tugenda tuwuliza ddala paka nga tufunye obwenkanya ku nsonga zino. Twebaza bannansi kubanga mubeera alert nnyo bijjo nga tugamba ffenna ekintu kirimu nga tufuna information nti ennyumba eno wano ne wano waliwo ekigenda maaso era twafuna obubaka ku nnyumba ey'enammeere ne tulumba. Nawulidde abamu nga bagamba gwe leader opposition kyewakoze trespass ne banno mugenda mutya maka g'omuntu nga temusabye lukusa. Kakati ku mulirwano bw'owulira nga mukyala wa neighbor akaaba tewali tega kuba enduulu tewali tega ligana gendayo obuze neighbor omukyala okuba waaki. Awo neighbor bw'aba tamukubye ng'asobola okunnyonnyola mukyala kale tumutwale mu ddwaliro naye nga neighbor tayinza gamba gwe bikwatirako wa bitukwatako kana akalulu katukwatako. So wabulidde nga beekazakaza nti trespass naki lwaki tebatunyonyodde bulungi ntya kino kyetukola wano ne wano nitufawo bulungi naye olw'obuswavu bwe twatuuse wali ne bajjayo amamundu ne beekazakaza abali muleeya naki nga bakuula zinamba plate ku mamotoka nga munda eri bali mu kutiikinga. Twebaza Katonda twasobodde okulinnya eggere mu bipulaani byabwe eby'ekiraalo. Kuba babadde batandise nga bakolera ddala nga bamanyi bajja kumalako bwe batyo naye amaanyi g'abantu ne gagamba nedda. So tubeebaza olw'okutwala ati banaye ffenna tubeere vigilant ffenna waliwo pulezidenti byasobola okukola n'ebyatasobola kukola nga gw'oliwaawo mu kaseera ako ffenna tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi. Twagala okuyozaayoza nebinga tunamuyozaayoza. Mwami Museveni yavuddeyo neekazaakaza n'agamba mwe aba NUP mwabbi akalulu nga muli bamaanyi abanupu mubba n'obululu n'avaayo n'agamba nti simanya nga bwe yagamba lulimbu twabba obululu bwe simanya akakadde kalamba ne bululu n'avaayo n'agamba banupu twabbi obululu era bagenda tunoonyerezaako n'otunuulira obuswavu mu kalulu akawedde NRM yafuna bumeka mu Kawempe North. Nuno omukyala Nambi gwe baleese yeesimbawo Kampala ne Shamim Malende ne tumuwutula kanalowooza nti bw'anaamuleeta e Kawempe North abantu beeyo nti kakati gavumenti mu kiseera kino ekitono ebakoledde bya kitalo nnyo bagenda gisiima obuswavu. Naye oluusi zinyiiza obutamunenya nnyo. Omanyi Robert Mugabe bwe yali amaliriza obukulembeze bwe nga binaatera omuyiikira munange ebiseera ebisinga nga lyawo tategeera kigenda maaso nga bamugamba nti kakati omusajja oyo omulaba eyo mbuzi nga talitegeera. Kakati ne Museveni ayinza okuba nga ali awo nga alowooza nti kakati abo be yalabye abajjaati abakuba abantu abajjaati abo ba NUP bwe bafaanana era babadde bakuba ba NRM. Musajja mukulu olw'obukadde ng'ebintu tabitegeera bulungi. Bo kakati explanation kyendala gy'owa ku buswavu obunavaayo nti kakati mmwe ab'opposition mwakoze effujjo ne mukuba abantu era ab'opposition be bakubye bannamawulire bikusobera. Naye ate bano omunnanga babuzaabuuza Namukadde Nabbanja Miisa Kabanda balaba tuwulira nti babawadde buwumbi na buwumbi ne bakakasa Namukadde nti awini tugenda gijjayo tujja kukola ekisoboka kyonna n'ebyaganye ne bakozesa ssente ne bagezaako okutiikinga ne bakola ki amaanyi g'abantu ne gawangula kati nga balina okunnyonnyola Namukadde tya munnange twawangudde n'aba NUP abo bakoze effujjo era ne batubba akalulu n'ebirala bwe bityo. Musajja mukulu muwulira amazima nti bannansi bamukoowa bakoowa dda yensonga lwaki beerwanako nga bwe beerwanako. Twagala okuyozaayoza Honorable Elias Luyimba Zinalukoola. Sebo kulika nyo tubadde tukuyita candidate kakati oli honorable ate kiwulire tuli honorable. Tubadde tukuyita honorable ennaku zino nga weekangamu kulikira okwekanga sebo oli honorable. Abantu bano balwanye okulaba nti owangula, kulaba nti tutuuka ku buwanguzi buno. Tukulindiridde mu Parliament
tulwanirira abantu bano. Era ebbanja ly'oyina ng'omubaka w'e Kawempe North ly'osobola okusasula. Tebakwagalako ssente abantu b'e Kawempe North kubanga bonna tugenda bawa ssente tozirina. Naye baagala okulaba ng'oyimirira ku mazima, ng'olwana ku nsonga ezibaluma. Kyebaagala kyebakwagalamu ng'omukulembeze. Twali mu kalulu ka 2021 abantu ne bafa, abantu ne bakubibwa, ne batwalibwa mu makomera. Ffe abakulembeze ne tuyitawo. Ninola omukulembeze n'amala ne yeesiriwaza n'akola ebitategeerekeka. Abantu bwe banyiiga nti ate banyiigidde bwereere. Nedda banyiize kubanga baayiwawo omubiri. Kati gwe ng'omukulembeze tebakusuubiramu kuyimirira ku mazima. Bw'ova ku mazima n'obatunda baba tebakutegeera era nga bajja kunyiigira. N'olwekyo onobo munnange Nalukoola, nze nina essuubi nti ogenda sigala ku mazima, naye tuba tulina obikubuulira ebintu bino nga tulina bigamba kaakano kubanga naawe akalulu wakalabye engeri gye kaabadde. Abantu bafunye ebisako, abantu ne bakubibwa, bannamawulire baani. Kikulu abantu abo ne bakulaba nti oli ku mazima, engeri gye babadde bakulwanako naawe balwaneko, okolesesa eddoboozi lyeyo esaamusaamu ettonotono naye ate nga ly'amaanyi olikozese mu buli ngeri yonna. Nga maliriza bana ekyo twakoze e Kawempe North tweteeketeeke okukikola mu ggwanga Uganda lyonna mu 2026. Ate nga kisobokera ddala tugenda kikola ffenna nga tuli wamu, ffenna nga tussa kimu, buli omu n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Amaanyi g'abantu gajja kuwangula amaanyi g'emmundu kubanga bakoze buli kimu. Kuno ne bagamba nti ate tujja kuba ba NUP bokka bakandideeti, bannabyabufuzi, abakulembeze n'abawagizi ne bannamawulire nabo ne babaliyita emiggo. Ne bakuba nga banoonya bannamawulire ne bateeka mu zidrone ne bakuba. Kulwaki? Kubanga bannamawulire nga balaga ki ekigenda mu maaso. Ebitongole by'amawulire ne bituuka n'ekiseera ne bigamba nti ffenna katuggyeyo abantu baffe mu field bakomewo. Ekintu ekyo kyanyiizizza abantu abamu, naye nze ng'eyali munnamawulire siyinza banenya. Kubanga oba ng'oli editor ng'otudde mu newsroom ng'otubye abantu bano bagende bafune story, naye buli omu akubira ssimu bamukubye abalala babawambe, tomanyi wawe bali. Ky'oba olina okukola kutaasa bulamu bwabwe, gamba nti bonna bafeeyo era ffe tetuyinza kubanenya. Naye ne kamera ne bwe zaavuddeyo nga teri kiriyo, amaanyi g'abantu gaasigaddeyo, wiini yaffe n'evaayo. Banaye tweteeketeeke okukola ekyo kyekimu mu 2026 mu ggwanga lyonna. Kisoboka ate nga tugenda kikola. Very briefly mu Lunyaanyimbe twagala okuyozaayoza abantu ba Kawempe North olw'obuwanguzi bwe twatuuseeko. Akasana kankubye kano ne linsobera. Obwedda mbadde ndi mu Luganda kati nakwogera Luzungu. Okay. As I was saying, we really want to thank God for what transpired, the victory that we got in Kawempe North. It was a tough race, very tough. But I hope by now we know who commandeered all of this confusion. Muhoozi, Mr. Museveni's son, has for a long time been taunting journalists, been taunting us and saying he will deal with us, he will beat us up, cut off the heads of our leaders and so on. Some people say, well, he does those things when he's in a drunken stupor. But you see, even drunkards, the things they say, they need courage. That's why they take some warrant or whatever it is. But they know what they are saying. Exactly, they know what they are saying. In fact, in law, we call it Dutch courage. When somebody is afraid to tell you something, they take something so that they get courage to tell you what is on their heart. So the reality is what is on the heart. When he says, we shall beat you up, he means it. But we thank God for the power of the people that did come out. Sadly, the Electoral Commission, which was commandeering this entire process, we have yet to hear it come out. I thought by now they should have released a statement to at least extricate themselves and say, well, we tried, but hopefully the military can explain why they operated the way they did. But because the Electoral Commission is also under capture, up to now they are silent. I don't know if Mr. Byabakama is proud of the process that he superintended over in Kawempe North. I don't know. I would like to hear from him because he's the justice of the Court of Appeal. That's the level at which he is.
I don't know if he's proud. I don't know if he can say that this election followed all the tenets of the law. We want to hear from you, sir. We shall not keep quiet as you keep quiet. We want to hear from you. Because you were supposed to be in charge of this process. At least come out and tell us that you were not in charge. Then we shall know. You see, ultimately, the power of the people wins. And I want to appreciate everybody that reached out to us, because we normally say, let's all be vigilant. We got information about critiquing of ballot papers that was happening in a couple of places, including Namere, and we went there. On going there, we found people blocking off number plates from cars and so on. Inside, we understand they were taking. That's why they denied us access. I've heard some regime people say, why did you trespass? What do you call trespass? Because if I hear as a citizen, I'm not just citizens, because we are leaders at our levels. When we hear there is criminality happening, why don't you explain to us? Because we did not go to fight, but because they knew what they were doing was illegal and criminal. That's why they put up a fight like they did. But we are glad we were able to thwart that confusion which they were planning with the power of the people. General Museveni has shamelessly come out to say, you opposition, you stole the election in Kawempe North, you beat up journalists, you beat yourselves up. Can you imagine? And I don't entirely blame him, because surely at that age, there's lots of things that he might not get. It reminded me of Mugabe when he was on his way out. He was clueless about many things. So I'm sure when General Museveni gave billions of shillings to Nabanja, Nisa Kabanda and Balam, they told him we are bringing the win. And they did not deliver on the win. Now they are trying to account to the man. That's why they're saying, they cheated us and that kind of thing. The power of the people prevailed. That's what happened. And I would like to call upon us all. What we did in Kawempe North, let's get ready to replicate it in the entire country next year, 2026. It is possible. When we work together, when everybody plays their part, they will do all manner of mess. They beat up journalists, withdrew them, so there were even no cameras, but the power of the people was there. Let's get ready for that protest fort that we have been talking about. Councillor Nalukola, I want to congratulate you again and welcome you to Parliament. Your campaign, your election was a voiceless one. It was painful. We have seen the testimonies here. People are limping, blood was shed, journalists were beaten, because people were fighting for what is right. We call upon you, Council, to remain the Nalukola we have seen all this while. Our hope is that you will not change. I hope you don't. Or at least if you get a thought of changing, remember these people that have been here and others who were beaten, who suffered for this victory. We hope you will not become something else. In 2021, people died and were elected, but along the way we saw some fellows become very confused and betray the people. We believe you're not going to betray the people of Kawempe North and Uganda at large, because this election was not just about Kawempe North. We are not saying this because we don't trust you, but it's important that we say these things. We believe that you will stay the course. Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo, muzikirize mpite omubaka omulonde bwe tulindiridde okujja okulayira mu Parliament. Council Elias